Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media yuji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tuwaza okulika nti mutambula naffe nabo ekito tubasaba okusubscribing okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika ntambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nnyaffe Uganda. Olunaku lwaleero tuzze okulika nti tutunuulira ensimbi y'omusolo butya bwegabanyizibwa mu parliament oba abakulembeze bwe twasindika mu parliament butya bwe begabanya ensimbi y'omusolo sente mmeka ezibasaasaanyizibwako mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ne story endala oboolyawo gye tugenda okutunuulira eya Pastor Bugingo, famire y'omukyala eyafiira mu Kanisa n'avugibwa n'atwalibwa mu ggwanika emabegakaawo yavuddeyo oboolyawo eraga okwemulugunya ku butya bwe baakwata omuntu waabwe n'enfaaye tebannagimatira. Betubaleetedde olunaku olwaleero naye nga tetunneeyongerayo tubajjukiza ekitongole ekyavuddeyo okulabika nkikwatizaako ku baana ab'obuwala okubatwala ebweru okukola babawa financial aid. Tebatwala abantu bweru wabula kye bakola baba connectinga ne company eziri credible bulungi. Akagereke kiri nti babateekamu akasente omwana n'asasula okusinziira ku babakkiriziganyizza. So gwayagala okubafuna omwana passport ayina yadde tayina ajje bogerezeganye ita ku namba z'essimu zino okufuna ebisingawo 07 075 26 73640 075 26 noti. So katubawe omukulu ayongere okutaanya n'okumulungula stories zino ya Pastor Bugingo then n'ensimbi y'omusolo engeri gyegabanyizibwa mu parliament. Katumubawe abongereyo mu mbeera ezifaanana. Emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu programu yaffe ey'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire olunaku olwaleero ne mbakulisa ekiro kye muyiseemu abakyali mu kiro ababukeesezza ate waliyo gye buziba mwenna mbalamusizza. Mwebale kutwagala, mwebale kutwagalira ddala Kwezi Robinson olunaku olwaleero nzize n'empapula z'amawulire njagadde basomereko ku lupapula lwa bukedde omanye omubaka wo sente zaafuna kakati budget yayita eya 2024-2025 budget eyo yayita. Njagala kulaga sente ezayisibwa ku lwa parliament n'omubaka wo zaafuna n'oluvannyuma olyoka otegeere nti ababaka wano bwe baba nga bawoganira mu parliament kiki kye bafunayo, sente mmeka zibafuna, balya biki. Owulidde kakati gwe nno olyoke oddaawo weejagaate naye nga weejagaatira ku sente zaafuna mpya na nkadde. Kakati bagambye nti nno omuliro mu parliament laba ababaka bwe bagabanye ensimbi obuwumbi olwenda 707 ezabaweebwa mu budget y'omwaka 2024-2025 bagamba nti nno bakoze okunoonyereza ababukedde ne bagwa ku biwandiiko ebiraga obutitimbe bw'ensimbi eziwera ddala obuwumbi 777 n'obukadde 7 ezigenda okuweebwa parliament okukola emirimu gyayo mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ogwatandika mu Julayi ow'omwaka guno. Omwaka gw'ebyensimbi ogwatandika mu Julayi mu gw'omusanvu kakati akagutambulako emyezi ndowooza giringa ng'ena. Kati bagamba nti ebiwandiiko bino ebikuumibwa nga byakyama biraga nti no obuwumbi 977 ze zigenda okuweebwa parliament nga ziyita mu kitongole kya Parliamentary Commission. Sente ezimu zigenda kugulira abakungu ebyambalo, okubagulira ekyemisana, okubasasulira obujjanjabi, okusasula entambula nga baddayo mu constituency nga ne baba bafudde era basasaanyizibwako buwanana. Ensako z'abakozi ez'enjawulo zigenda kutwala obuwumbi 414 ensako ez'enjawulo kakati mu obukadde 200,000. Akati emisaala gya buwumbi 74, emisaala gy'ababaka gya buwumbi 74 n'obukadde 7. Akasimu akaweebwa ababaka oluvannyuma lw'ekisanja gratuite ka buwumbi 25 n'obukadde 9. Buli mubaka afuna akasimu nga bamusiibula okuva mu parliament bafuna sente ezitakka wansi wa bukadde 3. Era mujjukira bulungi nnyo ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu ensimbi ezo yazifuna era ku twasooka abasinga okuzitegeerera obukadde 320 yazifuna. Kakati n'ababaka abalala takulimba muno bw'ava mu parliament talina kajjayo badda ne ssente lwakuba abasinga baba tebamanyi bwe bazikozesa. Kakati bagamba nti no ssente ezigenda mu kittavu ky'ababaka pension scheme
ziri obuwumbi 22 n'obukadde 2 ate okutambula ebweru w'eggwanga ababaka basaasanyizibwako obuwumbi 15 okutambula munda mu ggwanga akawumbi kamu n'obukadde 5 sente ez'obujjanjabi obuwumbi 13 mu obukadde 300 ezo zonna zigenda ku babaka. Sente zigenda mu bitongole by'ensi yonna obuwumbi 2 n'obukadde 6 omubaka bwafa ebyokuziika biriko obukadde 208 ndoza mulaba ababaka bw'aba afudde balina musasanyizaako obukadde 208 akati okufulumya ebiwandiiko n'okwokesa empapula kiriko obukadde 209 embeera z'ababaka n'ebyokwesanyusa bya buwumbi 2 mu obukadde 205 ndoza ng'owulidde embeera z'ababaka n'okwesanyusa mumubeera eyo ne munoonya akalulu era nfiira ku gundi obuwumbi 209 za mbeera z'ababaka n'okwesanyusa okitegedde akati faawo wetuli akati ne babateerako n'obukadde 205 bali mu kwesanyusa kakati bagamba batya ensako eziweebwa ababaka zisalibwawo olukiiko lwa parliamentary commission olukubirizibwa sipiika Amongo abalala bali ku kakiiko kano kuliko omumyuka wa sipiika Tamustayebwa bamemba kuliko katikkiro wa Uganda Robina Nabbanja akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi ow'ebyensimbi Matiya Kasaija Solomon Serwanyi mubaka ate Esther Foyochan naye memba Prose Mbabazi naye memba Mathias Mpuuga naye memba nga komishona n'omuwandiisi omukulu wa parliament era y'owakakiiko Adolfu Mwesigye ndowooza owulidde tebakulimba nti waliwo parliamentary commission ebintu byonna byeyisa nga leader of opposition taliiwo n'omubaka ava ku ludda oluvuganya gavumenti babeerayo era bino byonna bibaleekaana ne beefuula abatalina kye bamanyi ebintu bino biyita babitegeera kubanga parliamentary commission yetematema ensimbi zino akati omubaka omu bamusaasaanyizaako obukadde 37 buli mwezi biwulire gwali eyo akitiza akati buli mwezi buli mubaka bamusaasanyizaako sente ezisukka obukadde 37 ezibaweebwa okusobola okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe buli mwezi omubaka asasulwa obukadde 11,68 ng'omusaala kyokka bwe bazijjako omusolo bagambye nti nno bazijjako omusolo asigaza obukadde 6 mu emitwalo obukadde 6 mu emitwalo 12,9 sente z'entambula ezitwala omubaka mu constituency ziri obukadde kakati zino bazongera ku buli 4.5 omukaaga kakati sooka owulire ezeeyongerako olyoka omanya omubaka zaafuna ez'entambula okugenda mu constituency ziri obukadde 4.5 kakati olwo buweza obukadde 11 kyokka zino zisobola okusinga okusinziira ku buwanvu bw'olugendo oluva e Kampala waliwo sente ez'ebyokulya okuli ekyenkya ekyemisana bya bukadde 4.5 omubaka zaalya omwezi bananga ababaka balya obukadde 4.5 okulya ekyenkya n'ekyemisana muwulira balwanira bifo tebagala kuva mu parliamenti tuli mu kulwanyisa dikiteeta bo bagamba dikiteeta abeewo zizo sente zibafuna akati bagamba ensako ya buli lutuula omubaka buli lwatuula mu plenary afuna obukadde emitwalo 5 buli lwatuulayo sitting yonna gyatuula emitwalo 5 ate bafuna sente ez'ennyumba ez'okupangisa ennyumba buli mwezi basula mu nnyumba ya bukadde 4 ne bw'oba obuva eri ewaffe ekasanda ne bw'oba nga oli mu muzigo gwa mitwalo 3 bakuwa obukadde 4 gwe zibakubalira nga eza rent bannange akati sente zigenda mu pension scheme buli mubaka bamuteerayo obukadde 9 ku zino omubaka bamusalako obukadde 3 buli mwezi olwo parliament nemwongererako obukadde 6 zeziringa zaffe ziri za NSSF noza muzitegera bulungi nnyo akati office ya speaker erina obuwumbi 19 owulira office ya speaker eweebwa obuwumbi 19 bazisaasaanya batya ofisi ya speaker bagenda kugisaasaanyizaako obuwumbi 19 omwaka ez'okuddukanya emirimu ku ssente ezo kuliko obuwumbi 7 n'obukadde 6 ez'okulanga n'okutereeza ekifaananyi kya ofiisi okulanga n'okutereeza ekifaananyi kya ofiisi ya speaker eranga ddi era ekifaananyi bakitereerezaawa akati ezo nno kanzikubuulire wano bamuwa obuwumbi bagamba nti ku sente zino kuliko obuwumbi 7 n'obukadde 6 ez'okulanga n'okutereeza ekifaananyi kya ofiisi obuwumbi 5 n'obukadde 4 zimuweebwa nga zakugabako nga bw'aba ayagadde okitegedde
agabako nga bwaba ayagadde bwaba tagabye si musango nazesigaliza nezimbira za apartment bwoba omusanyusiza ayinza okugaba bwaba tayagadde takuwa wadde ekikumi. Kakati bagamba nti nno sente ez'okutambula ebweru w'eggwanga ziri obuwumbi 2.4. Sente ez'okutambula munda mu ggwanga ziri obukadde 950. Olwo ndi ku ofiisi ya sipiika. Obukadde 970 za kugula mafuta n'okukyusa woyiro w'emmotoka n'ebigenderako. Okulabirira ofiisi ya sipiika n'ebyokwesanyusaamu bya bukadde 550. Okulabirira ofiisi ya sipiika n'okwesanyusaamu. Owulira abo bagenda ddala kuteeseza ggwanga bali mu kwesanyusaamu ku ssente y'omuwa omusolo yandibadde ezimba oluguudo okulujja emyanza okulutuusa eri waffe ebukuya eyandibadde eteeka ssente eddagala mu malwaliro bali mu kwesanyusaamu. Omulonzi kakati kino kyekiseera okuzibuka bw'oba wankyukakyuka kino kyekiseera okuzibuka va mu ebyo ebyekiralu. Njagadde bubaleetera sitole eno mutegeere biki ebiri mu parliament mwe abakwata obukoko bwammwe ne mubatwalira ababaka abalwanire mu parliament mbawuute supu ye mulabye obukoko mu buwa abaana bammwe bawuute supu. Ababaka bali mu kwejjavaana n'ensimbi omunsi w'omusolo. Akati sooka owulire nno okulabira ofiisi ya sipiika n'okwesanyusaamu bya bukadde 550. Sente ez'ebyempuliziganya obukadde 2. Okutendeka abakozi mu ofiisi obukadde 250. Batendeka buli mwaka abakozi. Akati obuwumbi 14 za mumyuka wa sipiika 14 ye taye bwafuna 14. Obuwumbi buli kawumbi kalimu obukadde 1,000. Kakati bwe bukadde omutwalo gumu mu 14,000 gwali eyo alaba programu eno. Akati ofiisi ya sipiika, ofiisi y'omumyuka wa sipiika mu parliament erimu Samos Tayebwa egenda kufuna obuwumbi 14 mu obukadde 4 omwaka gw'ebyensimbi guno. Kwezo obuwumbi 5 zikola ku birango n'okutereza ekifaananyi kya ofiisi. Obuwumbi 3 mu obukadde 8 za kugabako. Obuwumbi 3 mu obukadde 8 za gabako. Bw'aba takuwadde zisigala mu nsawo ye. Okutambula okugenda ebweru w'eggwanga kuliko obuwumbi 2 mu obukadde 10. Okutambula munda mu ggwanga obukadde 940. Okuddaabiriza mmotoka obukadde 440. Okubangula abakozi kwa bukadde 250. Endabirira n'okwesanyusaamu obukadde 440. Okutegeka enkiiko ez'enjawulo obukadde 6. Okwesanyusaamu kwe kugenda no mu David Lutalo n'ogenda mu Sebatta kati nga Sebatta bwagenda okubeerawo n'ogenda ne weesanyusaamu n'ogabayo akakadde kamu. Ebyo nno bazibawa mwe muli eyo mukonkomadde mutunula sekkoteka. Abantu bali mu kulya eggwanga liggwawo sente wulya ezisaasanyizibwa ku babaka mwe muli eyo naye ne mutandika ozikubamu ne zaaka tumusindise mumusindise mu kittavu. Kakati obukiiko bufuna obuwumbi 40. Okusobola okutambuza emirimu gy'obukiiko obulungi baweereddwa obuwumbi 4 n'obukadde 7. Entambula z'ebweru w'eggwanga ziriko obuwumbi 23. Okutambula munda mu ggwanga obuwumbi 8 n'obukadde 8. Obukiiko bwe bukomishoni nti tugenda kulambula eddwaliro ery'erubowa peneti lyagamba nti azimba yakalisaasanyizaako obuwumbi 4. Akati ezo ze sente zibatambuza. Owulidde kakati omubaka bw'atambula olugendo lwonna ebweru w'eggwanga ku mirimu emitongole asasulwa $720 bwe bukadde 2.5 buli lunaku. Okitegedde omubaka bw'olaba nti yagenze Tanzania yagenze Rwanda yagenzewa afuna obukadde 2.5 buli lunaku. Kakati ate ngendo munda mu ggwanga buli lunaku lwe bamalayo basasulwa $40. Akati olukiiko lwa Parliamentary Commission lwayisa obuwumbi 3 n'obukadde 8 ez'okusasula ensako z'obukiiko obw'enjawulo obuba butudde. Buli mubaka lwatula mu komishoni ako asasulwa ssente. Tebabalima nti tebabawa ssente ziba nsimbi. Akati olukiiko lwa Parliamentary Commission lwayisa obuwumbi 3 n'obukadde 8 ez'okusasula ensako z'obukiiko obw'enjawulo obuba butudde. Ebyokwesanyusa n'embeera y'ababaka kuliko akawumbi 1 n'obukadde 8. Enkiiko eza seminars ne workshops ziriko obuwumbi 2. Ekitongole eky'ebyamawulire ulira ekitongole ky'ebyamawulire ku parliament kyezifuna. Akati ekitongole ky'ebyamawulire n'empuliziganya ekikulirwa Chris Obole kyaweereddwa obuwumbi 17 mu obukadde 10. Obuwumbi 17 eky'ebyempuliziganya. Balina TV balina radio balina ki naye kyaweereddwa obuwumbi 17 gwali eyo. Bino ebintu jagadde mbikuleetere mu bibuuza ababaka aba opposition
bagenda ne baleekaana nti nno nti ate parliament bagitutte eggulu basasanya ssente nnyingi nnyo naye ssente zino nazo njagala oziwulire ziyisibwa balaba era babeeramu mu parliament nga batudde akati gwe ne bakutimba bulambo balwanyisa ezampuuga miliyoni 5 zeyatwala naye nga beerabidde nti zino nazo baziyoola buyoozi nkyagenda mu maaso. Ekitongole ky'ebyamawulire n'empuliziganya ekikulira Chris Obole kyaweereddwa obuwumbi 17 mu obukadde 10 kuliko obuwumbi 7 mu obukadde 5 ez'okutambula okugenda ebweru w'eggwanga ez'okugabako obuwumbi 4 n'obukadde 2. Chris Obole semu naye agabako obuwumbi 4 mu obukadde 2. Nze kwezi nga munnamawulire gwe musanyusa nga mpita nga mpaayo waakiri obukadde 10 nga ntambula n'obwo bane Chris Obole weyagalidde mu kintu. Nakati okulanga kuliko obuwumbi 2 n'obukadde 4 ebyokwesanyusa n'embeera z'abakozi mu ofiisi ya Chris Obole ebyamawulire ziri obukadde 5.7 okutambula munda mu ggwanga obukadde 4.4 okugula ebitabo n'amawulire nga gano genkutte obukadde 5.4 okukola ku bulwadde obukadde 20 okugula ebintu ebitono ebikozesebwa mu ofiisi ya Obole obukadde 14 okutendeka abakozi ba ofiisi obukadde 3.4 ez'amafuta obukadde 2.8 Chris Obole n'atakula olubuto ng'alutakuza kati nga gwe omulonzi era munnayuganda oli eyo nyigirizibwa konteyina bw'ogireeta mu ggwanga bagisaba ssente URA nefuuka URA bano abayina obuntu bwabwe bonna naye nga tuvujjirira abasajja bano ne bwe mulaba bageze embuto ne bakuba ekikondo okufaako obufi bwajja etteeka erinyigiriza omulonzi tebalifaako bayisaliyise kubanga tebaagala mukwate ku nsako zaabwe nkyajja akati sooka owulire akulira ebyokwerinda mu parliament ate yezayoola oyo Sergeant at Arms asooka owulire akati ebyokwerinda bya parliament bikulirwa Sergeant at Arms yaweereddwa obuwumbi 8 n'obukadde 2 sente ziriko emirimu okuli okusasula amasannyalaze akawumbi kamu mu obukadde 10 zibakozesa mu parliament akasanye bannange amasannyalaze gaba kika kyago akati okulabirira ebizimbe kwa kawumbi kamu mu obukadde 4 okugula ebyuma kwa bukadde 5.4 okulanga kwa bukadde 10 ebyentambula bya bukadde 19 kati oba Sergeant at Arms atambula luddawa nga bagenze eggulu nga balaze luddawa kakati n'obukadde 7 za kugula byambalo n'ebyokwebika basula mu parliament nga batudde kati balina okugula blanket kati omuntu aguze ebyokwebika ebya ssente asobola okusula nga akuuma kweri ebbugumu erimubeerako kakati wulira Katikkiro wa Uganda zaafuna nabbanja Katikkiro wa Uganda Robina Nabbanja nga yakulira enzirukanya y'emirimu gya gavumenti ku parliament aweebwa obuwumbi 3 mu obukadde 7 omwaka akawumbi kamu n'obukadde 5 za kukola ku ngendo z'ebweru w'eggwanga okutambula munda mu ggwanga kwa bukadde 7 okubangula abakozi kwa bukadde 2 okulanga kwa bukadde 10 ne parliament nga sire bajiwe mulanga bannange sente zino lwaki temuzituwa ne mulite tulangi bannange mulimba akati office y'omuwandiisi omukulu owa parliament gwe bayita Kika kati parliament bamuwa obuwumbi 3 mu obukadde 2 oyo gwolaba kakati akulira oludda oluvuganya ne gavumenti mukadde waffe Joel Ssenyonyi wulira yezayoola akati akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi afuna obuwumbi 4 mu obukadde 2 omwaka kwezo kuliko ez'okulanga kwa bukadde 20 okulanga obalanga ki obalanga ngendo oba kikigwe nange Ssenyonyi bannanga ali mu kintu niwe mulaba omusajja agaziwa motoka tezikira netokota neddeeri basala enviiri bazisalira Kenya akalivu n'akasala ne katerere bannange bwe twogera ebintu bino abamu bagamba nti gwe kwezo oyina obujja nedda tetulina bujja naye zino ssente zange nsasula omusolo ogutakka wansi wa mitwalo sijja kubyogera kubanga mujja kutya naye tusasula omusolo abakulu bano ne bagubwebwena naye nga ffe abalonzi ne bannansi b'eggwanga lino tetulina kye tufunyeemu ne bataguwakanya nga guyisibwa mu parliament ne batawakanya ssente zisasanyizibwa parliament kakati zino nno busamambiro naye ate waliwo ebitongole ebifuna ssente n'okuwuniikira n'owuniikirira akati ensako z'ababaka nga batudde ziri obukadde 9.3 afuna obukadde 2.4 ez'okugabako mukulu Ssenyonyi bw'obanga omusekedde bulungi
naddala ng'oli wa kibiina kya Nuupu mmwe bafuutu soja mufube okuseka n'okusanyuka ennyo nga gyolesa ennyonyi mumulabyeko aweebwa obukadde 240 zaggabako obugabi singa omwenya bulungi fuutu soja singa ovaayo n'ozinamu ku ddansi awo ssennyonyi n'akulaba n'anyumirwa asobola okukwata mu nsawo naye oba yali azigabyeko zimanyi akati bagamba nti nno ez'amafuta agamutambuza obukadde 3 okutendeka abakozi mu ofiisi ye obukadde 230 okutambula munda mu ggwanga ssennyonyi afuna obukadde 409 okutegeka enkiiko ez'enjawulo afuna obukadde 176 eyo ye paliamenti yaffe nga bw'ogiwulidde kati gwali eyakitiza ayogera bino ne biri omubakawo owulidde bw'alya omubakawo owulidde bw'afuna gwe olwaleero agenda okutambulira ku mubaka oleke n'emirimu gye egy'okukola ewaka obulweko ne wootandikira nti wano weewali oleme okwetandikirawo owulidde omubaka ssente zaafuna ozitegedde kati bwe muba nga muzitegedde kansuubire nti nno mujja kwekyekinga oba abantu abo banoonya akalulu kabwe bakanoonye gwe genda okola emirimu egikuwa ssente okujja nga tolina mulimu ng'oli kireereese ogenda kulebeeta ku muntu eyeesimbyewo ofuneyo 10 ky'oliisa abaana nekyandibadde kyamagezi ne mutandikawo emirimu egifuna ssente owulira ababaka balina n'ezoggabako n'omukadde waffe oludda oluvuganya gavumenti naye alina ezoggabako 240 mwe bafuutu soja mbagambye muyige okuzina amazina muyige okumwenya muyige okweyisaayisa mu maaso ga ssennyonyi abasajja mufukamireeko yeewuunya agambe nti ate ono afukamidde ye nga wanjawulo osanga kubanga bbaasa babeera nazo bayita nazo mama nabbanja weebale nnyo gwe bbaasa zo ozigaba sipiika simulabangako ng'azigabye kujjako oggulira bbaawe Range Rover yani kuli Sobole oyo tagabirako ddala bannamawulire babeeraawo nga bakaaba tawunike kooti kiraaka tu paliamenti naawe togaba oli mukodo muzibu kale bwe mutwe bwe muli ndooza muzimbye apartment eggwanga muli mazeeyo kati eyo nvuddeyo njagadde okubalaga ssente nga bwe ziri naye waliwo wano omusajja Edirisa Wasu agambye nti ebyenfuna byaffe si birungi siraba nsonga lwaki paliamenti eweebwa ssente ezo zonna nze ndaba ne bateesa babeeranga abali mu katemba ssente ezo nnyingi baziwe ab'amagombolola emmeruka ne ku byalo be bamanyi ebizibu ebiruma abantu n'okukola enguudo zaabwe akati ono John Lubowa agambye nti ffe paliamenti twagivaako bali eyo bamala biseera na kugabana nsimbi za miwa musolo tewali tteeka lye basobola kuyisa nerikola kubanga tebeetengeredde nze ndaba ng'ogwabwe gwakweriira nsimbi fe abali eno wansi nga tubonaabona kakati ono ye Peter Kyabasinga agambye nze siwagira kya paliamenti kuweebwa ssente ezo zonna n'ababaka abali ku ludda oluvuganya abamu badda mu kwerwanya abavaayo ne boogera ku musimbi oguvuluuja eddoboozi lyabwe ttono ssente ezo zandiweereddwa ebitongole ebirala ebigasa abantu muli mukuba bikonde nga bimufuna ssente kati kamalize noono Godfrey Olo ffe abamu paliamenti twagijja mudde obwesige ababaka tebakyakolerera ffe wabula beekolerera bokka bali mu kulya ssente baziyisa nga bwe baagala tewali abalontoola ezo ssente nnyingi ate nga tewali bintu bya mugaso bye bakoze ndi mu mpapula z'amawulire bannaye temweraliikirira nkyaleeta mubadde muzisobwa naye nkyaleeta nze sigenda kudda ku olwo ekiba kibe nze nzireese akati ababaka mwesootinge abantu manyi mubakweka nnyo ssente zemufuna leero zizze owulidde kaakati sooka owulire bino Zaaka waabidde akolo eyamukuba ebikonde kakati omubaka wa municipali y'Emityana Francis Zaake awadde omubaka munne Francis Akol Clark North ennaku 7 amwetondere era amulirire olw'okumuggunda agakonde nga bali mu paliamenti ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba omwaka guno lwe baateesa eky'okugyawo ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA. Zaake yayise mu kampuni ya Lukwaga ndi Company Advocate eya Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago awandiikidde Akol ebbaluwa Akolo alagiddwa okwetonda mu paliamenti okulirira Zaake n'okusasula ssente z'abannamateeka kyokka Akolo tatidde era yategeezezza bannamawulire nti nno ye musajja mukulu era asuubira Zaake yalina okumwetondera kubanga atuuse n'okumuzaala. Yagambye nti nno teyejjusa kumukuba kubanga ye musajja wa ddembe kasita omusosonkereza eŋŋumi ya kilo 3 gy'aleeta. Omuwulidde eŋŋumi aleeta ya kilo 3. Kaakati ate wulira bino Bugingo naye bimusobedde si ye yasabye essaala ezikolima n'ezikola zitya naye tebakulimba aba basumba balimba
nzibu wabayo omusumba yona juziro nababya banjogerako ebigambo bingi naye nabaga nti munsabire nfe nime kuddamu kuboogerako ni mwana watu mukama yampa kyampadde obulamu kalenda yange mukama yagirina abo nabo baffere bagenda kufa yangamba nti ojja kufa weefukirafukira ne mugamba nti amiina kibenga nga bw'oyogedde naye ate weewuunye mukama ebintu bye bizibu ye yennyini yayinza okukola ekyo kyeyansabira. Akati famire y'omugoberezi yafiiridde mu kanisa basitudde enkundi. Famire y'omugoberezi agambibwa okufiira mu kanisa y'omusumba Lozias Bugingo esitudde enkundi ng'eyagala okufuna okunnyonnyola okulambulukufu ku ngeri omuntu waabwe gye yafuddemu omulambo ne gusuulibwa mu ggwanika e Mulago. Irene Nansa ab'omyaka 41 eyali omutuuze w'endejje mirimu municipal y'e Makindi agambibwa okufiira mu kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa e Makere Kikoni mu ngeri etannaba kutegeereka n'okutuusa olunaku olwaleero nga bafamire si bamativu n'engeri ekkanisa gyefuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Nansamba yalisa abaana bana. Abafamire bagamba nti nno yagenda okusaba ku kanisa ya Bugingo mu kusaba kw'okuyita mu kiro ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 1 Novemba 2024 kyokka baddamu okufuna essimu ng'ebategeeza ng'omuntu waabwe we yafudde naye ne batafuna kunnyonnyola ku ngeri gye yafuddemu basobole okukka emitima. Enfa ya Nansamba. Prosenda Kawunde nga omu ku b'eŋŋanda za Nansamba yagambye nti nno muganda we yava awaka ku ssaawa 3 ez'ekiro n'ayokera ekkanisa ya House of Prayer Ministries ey'omusumba ya Lozias Bugingo Makere Kikoni awaka yava awayambadde ekitengi ne jaketi ng'akutte akasawo ke Nakawunde kagamba nti nno kaalimu ebbayibuli ne ssente zisoba mu 800. Engeri gyali omufumbi w'emmere mu katawuni k'endejje yali agenda kukozesa ssente zino okugula by'akozesa mu kirabo kye eky'emmere n'okusasulirako omwana we fiizi eyali agenda okutuula ebigezo ebya P7. Kakati essimu omugenzi yagireka waka engeri obudde gye bwali buzibye era Nakawunde agamba nti nno ekiro kyonna kyaggwako nga tebamuwulizza. Obudde bwe bwakya batandika okwekengera nga balaba takomawo ate nga tebalina ngeri yakumtuukako olw'okuba nga essimu yali agirese waka. Zaawera essaawa 7 ez'emisana nga Nansamba takomawo era baba bakyeteekateeka okulaba bwe batandika okumunoonya ne bafuna essimu okuva ku ssomero abaana b'omugenzi gye basomera nga bategeeza nti nno Nansamba yali afunye obuzibu. Ab'essomero ekyabayamba okumanya Nakawunde annyonnyola nti nno kyava mu kubanga lisiiti z'essomero omugenzi yali azitereka mu bayibuli ye era bw'afa abamuli okumpi kwe kukuba ku nnamba z'essomero olwo ab'essomero ne bafuna abooluganda. Eyakuba essimu yagamba akola ku kanisa. Nakawunde ayongera okunnyonnyola nti no essomero lyabawa ennamba y'omukyala eyabakubira era bafamire ne bamukubira n'abagamba nti nno akola ku kanisa ng'omusawo agaba obujjanjuba obw'amangu era omuntu waabwe yazirika n'afa ne bamutwala e Mulago mu ggwanika. Nakawungidde wakati mu maziga yagambye nti nno baatandika ku nteekateeka z'okufuna omulambo naye nga omukyalo ono ebibuuzo bye bamubuuza tabyanukula bulungi okutuuka lwe yabaviira n'agenda era na buli kati tebaddangamu kumuwuliza. Bwe baatuuka ku ggwanika Nakawunde agamba nti nno bwe bategeera nti omulambo gwa muganda waabwe baaguleetera mu ambulensi ya House of Prayer Ministries International, famire yasigaza ebibuuzo. Margaret Nakyanzi maama w'omugenzi yagambye nti okuva mu 2015 babadde basabira mu kanisa ya Bugingo era bawalabe kyokka ne bawalabe kyokka kyamukubye enkyukwe omwana we okufiira mu kanisa ne batabaawo wadde ekiwandiiko ekibakubagiza wadde okunnyonnyola kwonna wadde okusindika ababaka mu lumbe. Mwe mubadde temukimanyi nti abasumba babaagalamu ssente. Kakati okuva olwaliro mukimanyi mmwe abeeyita endiga abasumba tebalina kye babaagalako kigambo kimu ssente. Gwe gende wa musumba omugambe nti weetaaga emitwalo 2 egy'okulya oba anaagikuwa. Ffe abasumba tubaluddemu naye endiga nafu mwe mufuuse endiga ezisulika emitwe ne zitasobola na kusitula ku mutwe kumanya nti obuwongo. Abasumba babaagalako ssente. Bw'oba tolina ssente toli mukwano gwa musumba. Bw'oba ofudde ekyo kiwedde. Kakati mukirabire kuwona Obugingo omuntu afiira ate mu kanisa yo n'otabaako kyokola ekitegeeza Bugingo yabaagalako ssente ebirala temunyumya. Bw'oba nga tolina ssente awo ng'owedde kati ye yali afudde takyamusuubira mu ssente ate ayono ne ssente ze zanaawa amakulu ambu naawagwa abafiiriddwa azibawo atya. Kakati no neeyongerayo nze mbabuulira abasumba naye mmwe temuwulira muli nampulira zibi. Tutambulidde mu basumba tubamanya akawunfu n'akagga. Omusumba akwagalako ssente talina kirala kyakwagalako. Akasawo ka Nansamba
omwali sente za fees neze yali agenda okugulamu ebintu by'ekirabo kye ekyemmere nako nakyanza agamba nti no tekalabikako ate nga kekaali mu bayibuli gye baabikula ne basanga mu lisiiti kwe bajja ennamba ne bakubira ab'essomero ababatuusa ku famire abafamire baasabye wabeewo okunoonyereza ku nfa y'omuntu waabwe kubanga ku kanisa gye bandifunye okuddibwamu ate bo baasazeewo okusirika busirisi nansamba bamuziika nga naku z'omwezi 4 Novemba eka yabwe ku luguudo lw'e Masaka ndoza mukitegedde poliisi kakati bagizizise dda Bugingo mumumanyi musajja waffe wa piraawo musajja yaggulawo ofiisi za gavumenti n'ebirala byonna kakati gwe bw'obeera nga oli awo oyagala mbuno bamunoonyerezeeko awo ate bajja kukwatamu gwe ayagala okufuna obwenkanya kakati abagoberera bagambye nti aboogerera ekkanisa Bugingo abasabidde essaala enkambwe nti muwulire bino omusumba Bugingo yavudde mu mbeera bwe yabadde mu kusaba ku kkanisa ye n'asumulula essaala enkambwe eri abatamuggyako mimwa nga buli kiseera boogera ku kkanisa ye essaala eno eyogezza abantu obwama nga baga nti n'omusajja wa Katonda yanyize n'asuuka bususi essaala ya Bugingo egamba bweti ayi Katonda abatwogerera nga bakwata kontrakiti okulemesa ekkanisa ya House of Prayer Ministries n'okunemesa Mukama basindikire omuliro mu kamera zaabwe zibakozesa amagezi gaabwe gafuule obusirusiru basuule eddalu Mukama nga batambula bayita tembo oyo naye musumba musumba kamera zaffe twongedde n'okutumya endala eChina bazireeta zino tezimala n'endala baleeta tugenda kukuba buli muntu yenna yeeyisa obubi mu ggwanga lino si basumba bokka n'abasawo ab'ekinnansi nammwe tujja bakuba na buli muntu yenna n'ababba ssente za gavumenti essaala tezikola nze kankubulire bw'obeera ng'oli mubi n'essaala yo tekola nze kyenjagala okukubuulira era tebakulimbanga nti waliwo omusumba ayinza okusabira omuntu mbugundi yamukolimira gundi yamukola wa tebakulimba ebyo byonna byonna byakiyaye twabeetamu dda twabiraba ffe katubuusa abantu bategeere nti ne bwonkwatako nze njagala omusumba yeewere nti kwezi nja kukusabira ogw'eddalu nze neewaddeyo omusumba yenna asaba n'asuula eddalu nze ŋŋende nfukamire mu maaso ge asabe essaala nja kumuwa essaawa 6 nga nfukamidde ansabiranga eddalu bwe naavaawo nga ngudde eddalu oba nentuuka eka nenfuna obuzibu omusumba oyo nja muwa akakadde ka siringisi akati wulira sente ze babawa zifuule amanda sente ze babawa zifuule enjaba emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe kano yakazeemu emirundi 3 kakati ye agamba emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe juzi omusajja yafiira mu mmotoka ye ogusigumu kakati ono afiiridde mu kanisa si gwakubiri n'ogwokusatu mukulu Bugingo gujja emirambo tegivenga mu kanisa yo eyo essaala wagyesabidde tegivenga mu mmotoka yo emirambo tegivenga mu makaago mukulu Bugingo ekyo nkikubuulira era nkulayira ojja kuwulira nga nkomawo wano ate era nga njogera nti omulambo omulala gwafiiridde mu kanisa yo kakati nkyagenda mu maaso nti nno bayigganye Mukama abali wano n'ebweru entiisa y'Omukama etandike okubakutula yolesa obusungu bwo ku bantu bano kubanga si baakulokoka bano balabe bo Mukama Zabbuli ya 35 n'ekikumi taata zibabundugguleko namba bya Bugingo neffe tuli basabi ate tuli bakkiriza ate twababuuka ebyo byonna byakiyaayi ebyo byonna essaala za kifere tewali tebakulimba yeekaalu ya Mukama eri mu mubiri gwange nze musumba Bugingo sirina kyentya ku musumba nze ntya ekintu kimu sasi naye ebyo simanya biki ebyo tetulira kyetubityako twabiyitaayita mudda tubadde n'abasumba ne bakolima abantu ne bagaggawala ng'ate babakolimira bukolimizi tubadde n'ab'eŋŋanda ne bakolima abantu ne bagaggawala bugaggawazi ndekyova olaba siina gwe nkolimira mu bulamu bw'ensi eno kubanga sinze nina kalenda y'omuntu oyo neeyongerayo n'empapula nja kuzibawa olwaleero nalayidde empapula ngenda kuzibawa akati ulira eyawambanga abawala n'abatta asibiddwa emyaka 49 omusajja eyakulira okuwambanga abawala mu paaka n'abatta kooti emusibye emyaka 49 n'abuulira omulamuzi ebyama ku butemu obungi obuzze bubaawo omulamuzi olwamusomedde nti nno omusango musinze omusibe n'asaba omulamuzi amuwe omukisa abeeka ebirungi byakolera eggwanga abawa obujulizi n'ebyama ku butemu obwakolebwa
ku bawala abaali 20 abattibwa mu ggwanga wakati wa 2014 ne 2017 mu Uganda. Omuvubuka Kamada Mugabi Shakur yabadde mu kooti enkulu mu Kampala omulamuzi Alex Ajiji n'amusiba emyaka 49 ku misango 2 okuwamba omuntu n'ekigendero ekyokumusaba ssente saako ogw'obutemu. Kamada abadde avunaanibwa wamu ne bbulooka w'e Makindi Herbert Lukwago ng'ono baakola bonna nga bawamba abawala ne basaba ssente ate oluvannyuma ne babatta. Lukwago naye yasibiddwa emyaka 49 ku buli musango kyokka ekibonerezo kyakutambulira wamu. Fayiro yabasibizizza y'ey'okuwamba omuwala Charity Kyohayirwe Generals nga ennaku z'omwezi 23 Mei mwaka 2018 emasajja oluvannyuma ne bakubira nnyina essimu nga bamulagira aweereze obukadde 5 okutaasa muwala we kyokka abafamire baasindika obukadde 2 abawambi ne bagamba banone omulambo mu ggwanika emulago nga gwali guwandiisiddwa mu mannya ga kampi Edisa Lovinsa. Kamada yawuniikiriza kkooti bwe yagambye omulamuzi Ajiji nti nno alina bwino ku butemu obwakolebwa ku bawala wakati wa 2014 ne 2019 n'asaba kkooti emufunire abakugu abanaakwata obulungi obujulizi bwe abatottolere byonna. Wakati mu kasirise akabadde mu kkooti Kamada yagambye nti nno akoze ebikolobero bingi naye kyekiseera abeeko kyayamba eggwanga lino kubanga kimuluma okusirikira amazima. Yayongeddeko nti nno wadde musibe mu kiseera kino naye tewali tteeka lyamenya singa ayogera amazima. Kaakati oyo nno mu kwogera amazima bw'abaawo abanene mu gavumenti abaali babeeyambisa okutta abaana bano essaawa yonna aba alugenda. Kaakati nina fayiro 5 ez'obutemu n'okuwamba abantu mu kkooti eno ey'ekitiibwa ssebo omulamuzi kkiriza otuuse eddoboozi lyange mu bekikwatako naddala pulezidenti ensi esobole okufuna amazima. Kamada bw'atyo bwe yagambye omulamuzi Ajiji. Yajjukizza omulamuzi nti nno bwe baali ku fayiro yino ey'okutta omuwala Joan Namazzi muwala wa Godfrey Lwanga ne Maimuna Namatovu ab'Enabbingo yasaba kkooti ebeeko kyeyogera ku bigambo abawamba Namazzi bye baagamba abazadde. Yagambye nti nno ebigambo byali bikulu nnyo naye mwe mwabibuusa amaaso era byetaaga okwekenneenyezebwa. Namazzi bwe yattibwa abaamuwamba baaweereza abazadde obubaka nga bagamba nti nno nga bagamba kitaawe nti nno nnyina Namatovu amanyi bulungi ekyassizza omwana era akyogere. Owuli ekitegeeza maama era akimanyi. Omulamuzi yamugumizza nti nno ensonga agenda kuziteeka bulungi mu buwandiike aziweereze bonna abakwatibwako okuli ne pulezidenti nga bw'asabye. Ajiji bwe yabadde asiba Kamada ne Lukwago yagambye nti nno 2018-2019 abasajja bano baateeka eggwanga mu katyabaga n'okutya okw'amaanyi olw'abawala abato abaali bawambibwa nga bwe battibwa era emisango gino gyonna gibadde giwozesebwa mu kkooti enkulu wano mu kibuga Kampala. Yayongeddeko nti nno kyannaku nti nno abawala abato bangi baali bagwa mu katego k'abasajja bano ne bafiirwa obulamu bwabwe famire ne sigala mu kutya n'okusatira olw'ekyo tebeetaaga kudda mu bantu okubajjukiza ennaku n'obulumi bwe baayitamu mu kiseera ekyo. Kkooti yasibye abasajja bano emyaka 49 kubanga basingisibwa dde emisango egifaanagana nga gino bwe baawamba abawala n'okubatta. Omulamuzi yatoddeko emyaka 5 n'emyezi 3 gye bamaze ku limanda olwo baakumalayo emyaka 43 n'emyezi 8. Ye lwaki sikomaawo? Kankomaawo abalungi. Empapula nja zibaddiramu olunaku olw'enkya. Olwaliro bwentyo bwe ntambudde. Mulimu amawulire amalala mangi okuli kooti ezizza Jomayi Engulu yayimiriza ekyokumulangirira mu lubu lw'abaavu. Ekyasinza okunsanyusa bwe wabaddewo ate kooti egenda okutuula erabe enteekateeka ey'okulabiriramu Jomayi mbuno bwe bakulangirira mu lubu lw'abaavu mbu banoonyayo kampuni ekulabirira n'okuwa ku kakyayi n'akamera. Adange bibino kaakati abakulembeze mu Kampala baganya okuteesa ku mbalira ya KCCA babikuleetedde wano ojja kubisomako obirabe mu bukedde afulumye enkyaleero. Ate ebbago lya lumu gavumenti eriyemu amazzi baliganye ebbago lya lumu. Kaakati tujja kgenda mu maaso nga tutunuulira ebyo ebiriwo. Bibino babikuleetedde. Kankusomere ku kazizinga. Kaakati zizinga wuno agambye ali ne mukyala we ali ne mukwano gwa munyumiriza munamuga nti nze mukyala wange ate okulwana nange ko mukwano gwo akutyako kiggwa omunafu bwotyo kozizinga anti ayinza okunkuba ekikonde n'enfwa. Kaakati bwe tutambudde tuliziganye mu programu zaffe endala tukyagenda mu maaso tovaawo.